Okuwulira omusango gw'obutemu mu kkooti y'olujjudde etuula eGaba, Christopher Okello Onyom mwagambirwa okutta abaana bana okusinziira mu kifo kino ekya Gaba Early Childhood Development Center kukutta olunaku olw'omusanvu olwaleero. Omujulizi omulala aleeteddwa ye Kenneth Henry Angola ng'ono omujulizi wa 18 era ng'ono omukugu mu kwekebejja ebyuma bikalimagezi. Ono ategeezezza kkooti nti yasobola okwekebejja amasimu g'omuwawaabirwa Christopher Okello Onyom awamu ne flash disks bye baasanga ewaka we, era ng'abuulidde kkooti nti oluvannyuma lw'okwekebejja amasimu gano yasanga nga Okello yali agakozesa okusaakinga ebifo eby'enjawulo eby'amasomero wa waayinza okukolera obutemu buno, era ng'omujulizi ono alaze kkooti nti okusaakinga kuno kwali mu bitundu eby'enjawulo omuli n'ematuuga ng'anoonya wa ssomero ki eriri okumpi lyayinza okukoleramu obutemu buno. Omujulizi era agenze mu maaso n'ategeeza kkooti nti essimu ya Onyom yasangibwa nga asaakingako ebissi gamba nga ekika ky'emmundu kyayinza okukozesa okukola ebigendererwa bye eby'okutta abaana bano. Overtime used to search for a number of keywords, and these searches specifically rotated around preschools, play centers, and nursery schools. Ono ategeezezza nti yakebera amasimu g'Okello ag'omu ngalo ag'enjawulo, laptop 3 wamu ne flash. Mu masimu agambye nti yasangamu endagiriro gye yajja ku mukutu gwa Google emutwala ku bifo eby'enjawulo okuli Child Road, nga lino ly'ekkubo erituuka mu kifo ekikuumirwamu abaana Gaba Early Childhood Development Center abaana gye battirwa nga 2 omwezi guno. Still search about church close Gaba. Okello kiragiddwa nga yakola okunoonyereza ku kabinja ka ECC naddala nti ku ngeri gye basalamu abantu emitwe nti era ebikwata ku kabinja kano yabiwanulayo n'abisa ku fulash ye ng'ennaku z'omwezi 6 ogw'e11 omwaka oguwedde. Omujulizi agenze mu maaso n'abuulira kkooti nti omuwawaabirwa era yanoonyereza ku poliisi y'ebbunga n'ebintu ebirala omuli omuntu ebbanga lyafuniramu emmundu ssaako n'okufuna layisinsi y'emmundu mu Uganda. Which is the Motorola Melody. We observed that this particular exhibit was over time used to capture this with one call number that is assigned to Uganda being 112. So whether you call 999 or you call 112. Onera agambye nti Okello yanoonyereza ku masomero ag'enjawulo okuli Kyanja Junior School, Matugga Preschool, Lamu Kindergarten and Daycare Center Matugga, Mamu's Love Kindergarten ku luguudo lw'e Ssemuto, Edibet Play Center wamu ne Golden Infant Kindergarten eri Matugga. My lord, this exhibit was first used to search for schools near me. Those are the values. Schools near me. Also, this was searches using Google Maps. Yes. Yeah. Then another search was about Kyanja Junior School. Kkooti eno era esoose kuwulira bujulizi bwa musirikale wa poliisi ASP Barnabas Harerimana eyeekebejja endagabutonde ze yajja ku bizibiti n'emirambo gy'abaana abana abattibwa. Ono aleese ebizibiti 40 bye yakebera n'abiggyako endagabutonde nga kuno kubaddeko akambe akagambibwa okukozesebwa okusanjaga abaana, engoye Okello ze yali ayambadde, yunifoomu z'abaana wamu n'emirambo, era nga byonna biriko endagabutonde z'Okello Christopher Onyom. This is exit 4. The knife with the markings, ring finger, and some blood, suspected blood stain, which I processed. Ono ategeezezza nti yasobola okwekebejja ebizibiti bino era n'asanga ng'endagabutonde zikwatagana nabyo, era ng'ono yeekebejja n'amatondo g'omusaayi ogwasangibwa ku ngoye ezaali mu kifo ekyo.
This is the shirt, with the wording and the handkerchief. Ono era ategeezezza kkooti nti yasobola okwekebejja amatondo g'omusaayi okuva ku gaalubindi ezigambibwa okuba ezookero nga wabula mu alipoota ye alaga nti endagabutonde ezaasangibwako zaali z'abantu bangi okuli n'omukyala. Suspected blood stains recovered from the compound at the scene. Ono abuulidde kkooti nga bwe yeekebejja omusaayi ogwava mu bulago bw'omwana omu yasalibwa mu bulago ng'era omulambo gwasangibwa ku veranda y'essomero era ng'endagabutonde yalaga nti gwali gwa musajja. Omujulizi ono mu kuwumbawumba alipoota yategeezezza kkooti nti endagabutonde ze yasanga ku bizibiti zikwatagana bulungi nnyo n'omuwawaabirwa Christopher Okello Onyumu. The DNA of body 37 was found on the trouser obtained from Okello Christopher. Wabula ku bizibiti 40 ebyamuweebwa okwekebejjebwa 27 bye biweereddwayo mu kkooti ng'ekizibiti era nga wano omujulizi annyonnyodde ku bizibiti by'ataasobola kwekebejja n'ensonga lwaki bwe gutyo bwe guli. Kkooti ewummuddemu okumala essaawa emu kyokka bwezzeemu ekire ky'enkuba eky'amaanyi kitaataaganyizza olutuula lwayo. Embuyaga esuddewo emu omulamuzi mw'atuula era ne bamuddusizaawo bukubirire okutuuka mu mmotoka era n'ebintu ebisinga ne bitwalibwa embuyaga. Abasirikale b'amakomera balwanyi bw'ezizingirire nabo okuddusa omusibe. Kubye wane embuyaga mu dakiika 2 tenti y'omulamuzi ng'emaze kuvaako n'aba ng'akubibwa mu laddu. Ndabye wano omulamuzi nga bamutwala nga tali omusibe abadde alinga kuyitamu nawe ne bamutwalirawo ekitega naye nga kyendabye abaana byagala bwenkanya. Kino kimpa ekifaananyi kubaze mbaddewo okuva kkooti we yatandika insidensi zonna ezijja zibeerawo n'amawulire omutomera kimubadde mujja muliraba bikulagira ddala nti ono omusajja alina ekitali kituufu ayika yeyatta abaana. Twali twakawummulamu nga twakava mu lanki era ng'omulamuzi atuuseewo naye enkuba naffe tetutegedde gyevudde. Amaze kukola sobi. This is not that Oba Okello is having something but this is God. Naye eyo message eri ekitongole ekiramuzi nti omusango gutuuke ku nkola ya byonna tuleme kukandaalirira nnyo kubanga n'abantu batandise okukola kino okugujjako interest. Aneti Nakayibaale ne Kyambadde Shadrack Joshua be bakusakidde eggulire lino ku Racket TV amalindirire. Abasaaloni be bamu ku bantu omukulembeze w'eggwanga